Bumalu Kisekka afuuse ensonga eri bana struggle abalala bonna naddala ab'omu diaspora oba naddala obukulembeze bw'omu diaspora wakitegeera afuuse ensonga ngamba Bumalu Kisekka. So ngenda kwogera ku Bumalu Case ne gurupu ye wakitegeera. Waliwo omuntu asingira ddala okunnuma nga ye Shama Fatid annuma nnyo okumwogerako wasagaana mwogerako. Ye muntu gwe nsinga obulala ddala okuwa ekitiibwa mu bantu abali mu struggle eno, gwe nsinga ddala okuwa ekitiibwa. Talina following y'amaanyi naye agattako kinene nnyo kitegeera. Era singa buli muntu ayiga ensomesa ng'eya Shama Fatid tuba tugenda bulungi mu maaso. Naye kineewuunyisa ayagala nnyo okwetabaataba mu butalotalo obutalina makulu. Shama kimanye negera kutuukako okitegeera. Era munyambe mu mutaaginge Shama Fatid. Annuma nnyo okumulaba nga yeetaba mu butalotalo obutali ku mulamwa, ate nga buli kaseera aba ku sayidi nkyamu. Bw'ayingira entalo aba ku sayidi nkyamu, talwanira ku sayidi ntuufu okitegeera. Ate nga tumumanyi nga omusajja wa history, amanyi ekintu kino engeri ekitandikamu n'egye kigwera, naye yeetaba nnyo mu ntalo ezitagattako. Shama nkyali ku ggwe, buli we weetaba mu lutalo naddala ddala ng'olwanyisa Lumbuye oyo omu Bumalu Kisekka n'ababafaanana, bikufaananya nga ggwe alina gwakolera. Nkaddemu tokategedde bulungi. Buli weetaba mu lutalo ng'olwanyisa Lumbuye oba ng'olwanyisa Kisekka Bumalu, kikufaananya nga ggwe alina gwokolera, atali oyo gwe tulowooza. Kuba tukulowooza okuba ku sayidi ya Kyagulanyi, naye buli we weetaba mu ntalo nga zirwanyisa Bumalu Kisekka ne Lumbuye, kwabo bonna siga nti nobanga obalumbye omulundi gumu, naye kwabo ng'olina gw'olumbyeko omu, kikufaananya omuntu atali ku mulamwa. Bwe nkutadde sigenda kuzzaako. Owookubiri ye Bumalu Case. Bumalu Case oli musajja mugezi nnyo, naye oli wa layisi nnyo. Nkiddemu Bumalu Case, era naye mumutaaginga ono Bumalu Case. Oli musajja mugezi nnyo, naye oli wa layisi nnyo. Sisuubira nti entalo zino ze weetabamu tozimanyi, nsuubira nti ozimanyi bulungi, naye oba musasule nkwegendereza. Ku saga ya Mpuuga wali owolereza Mpuuga mu ntandikwa kutegera, naye gye byaggwera nga nawe weetabye kuba Mpuuga. Kitegeeza ki? Gye baali bakusasula kya kasente zaali zikendeddemu oba nga ziweddewo, ne bakujja ku perisiti, naawe n'olaba amazima. Tegeeza gwe amazima g'ebiseera ebisinga gaba masasule okugoogera, olinga Franka Gashumba. So ndi wano okuwabula, so sikunenya. Bumalu Case, Shama, muve mu ntalo ezo, tubaagala nnyo. Kisekka bwe mulumba ffe tumukkirizaamu 100 ku 100, abamukkirizaamu 100 ku 100. Nammwe abamuwakanya nsuubira nti nomumukkiririza mukkiriza mu Kisekka, yadde mumuwakanya oba yadde mumukuba naye mumukkiririzaamu. Okitegeera ekintu ekyo? Teri muntu atakkiririza mu Bumalu Kisekka n'oba nga tomwagala, naddala ng'oli ku mulamwa. Naye buno obusente bwe baba bawaayo bubajja ku mulamwa ne bubafaananya abatali ku kituufu. Okitegeera ekintu ekyo? So mwegendereze, kubanga ffe tugenda bajjamu obwesigwa. Okufiira Bumalu Kisekka nfiirwa Shama, nkiddemu amagezi gaze. Okufiirwa Bumalu Kisekka mu struggle eno nfiirwamu Shama ne Bumalu Case n'abalala balinga mmwe. Ndowooza mukategedde bulungi. Saagala mufaanane nga abalwanyisa omuntu, mulwane na nsonga. Bampita Kaliba.
mulwane na nsonga. Kisaka wabanga akubye tochi mu bantu mwe bemulowooza nno bali kumulamwa abatabagane nti no abakyaye ababagane mwetereze wano waliwo ebikyagaanye era singa mwegendereza tatandika nga akuba atandika na kuwabula naye mmwe ne mukizimbulukusa nga temwagala batunula mu kamwa. Okitegeera temwagala batunula mu kamwa kyekireeta obuzibu. Ate nga nsuubiza era nga nsuubira tajja kirekeraawo ajja sigala ng'akola emirimu gye nga waagikola bulijjo. Ate naffe abamugoberera tugenda sigala nga tutwala ebigambo bye nga naffe twongerayo meseji ye. Ekyo mbasuubiza Umaru Kiseka takola nsobi wano ku net. Just mulwawo buli mutegeera oba ne mumutegeera bubi. Waliwo ebintu byayogera ng'ali mu balabula. Okitegeera waliwo ebintu byayogera nga byamaze dda okuba nga namwe mwabirabye. Waliwo ebintu byayogera ye lwaki neeyongerayo nze mbatadde bampita Kaliba Uganda gye mpangaalira.